Okusinziira nze ku muyimbi ono ku bbanga lye mulabiddeko ku show ze nakamulaba nga performingako alabika ye kyayagala otumanyiiza kyayagala okujjiramu kwegamba ayagala tumanyirire mu ekyo lwakuba bbeeredde omwana standard n'amabina standard mwere mugalaba naye kati ate amabina si nnyo amabina oganyenyanyenyago naye wakirabyo ekiina ka body language akalungi sebo ng'ovuddeko n'ako akatambi abantu babeera n'obutambi bungi mu masimu gaabwe nga buli mu nkola bw'etyo n'okusingako awo kati ng'omugaso gwabwe omugaso ki omuntu abeera ne stress ze agira tammuka addako ebbali ng'alaba ng'ajja akyajinze agenda tuuka ewuwo nga mukagamba mangu ndi ku sipiidi nti kikyate gira bw'oba wajjira ogenda olaba nga ono omwana ye nga ye alimu ekimuli mutali yekka Gloria Bugi ate n'akatambi ako neeyongera okukakasa tetekaze mu nsobidde kimuyambako kuba kati buli muntu agamba nti Bugi yatadde akatambi tayinza butanoonya ku nnyimba ze kiba kimuyambako mu promotion ye ate ne Grace Kan kyayogedde si kituufu ekyokugamba nti omwana bamutwale ku musaayi nga bakamera bonna we bali nedda ezo ensonga ziba private omwana ne waba mulamu ne waba mulwadde Daddy's half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwa muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Gwe bulijjo mbulira abakazi mwegeya abaana bali ku bbeere lya Gloria Bugi bajerega libadde kyate ebyana bigamba mbuli kaluba ebbeere lyettutugeega amabeere ebbeere lirimu ebinyusi kituufu likaluba naye weriri ate lyange tutu eyo bayita batya era bayita sando balita sando gwe tabalekemu ebyana biri mu kujerega omwana Gloria naye binaddo ddungi omwana nze ndaba talina buzibu ali fresh atwongere kyali womu ebyana biri kuli bikuba nedda omukulu lwaki teyagendako ewasenga nakyamba ku nku mwazindizirabyo balira wezandirabise naate mulimu abakyaba ezisaanidde nga zikomawa nga zikoma munda naye buju naawe ogenda tuleetera okulowooza ebirala ate wama tuline mu Nakalungu olwaleero buju buligita abadde abuze ku kyano bambi gyalye simanyi omusajja aliye bikugobako musajja kyate gwetefumbirwa nanobayo nga binsunguwa abaana mwe lwaki temutuula mu maka nefumbiza neneenobya wefumbiza n'okola mba njagala tubyogereko mpola kubanga omuzadde ayinza okugamba omwana yafumbirwa ddi ate naye nga tewafumbirwa nefumbizaamu awo kati wasalawo kweyombekera nembivaawo naye kati temukyagala fumbira bayirawo bimenya ki ekibireetera omenya sikombuuli ate abasajja obudde bakyalina babeera ku butambi bw'ababugi simanga Gloria Bugi naye gwe ate nze akatambi nakalabye ekiro kyonna ng'amaanyi geeyongera ngamba leero obuwulu ffe tubulabiddemu ennaku nante malabye ku screenshot nga bagamba bwe kibugu kiseera ssebo kya $5,000 ku 10 era abakitegeera olonguliddeko n'ente nga kekiri nti ente nayo kisolo abakitegeera kyali era badduka kiki kyali kati
wakuba beredye mwana standard n'amabina standard mwere mugaraba naye kati ate amabina si nnyo amabina oganyenyanyenyago naye wakirayo ekiina ka body language akalungi koogera kyako kale eryemu siwa bitanga tegwagwa mu bizigo gwo kitu naye nga zindabanga si yeyi olwala igulu olya kweri yeye siyaleka naawe yeyo mwennyini yoyo kopi yeyo yoyo obedda mpulira katambi nga muli neebuuza kati bw'ogenda wali ku saaki bakuleetera obulateeka bakadirikinzeeyo mangu nnyo bakataddewa ku youtube tekagendayo ku tiktok kwekali ku tiktok yeekateekayo maa tiktok eyo yabuseegu naani ate aba akajjeeyo kubanga nze nkayina mu simu kati wakimba nkajjamu simu yange sina mwana agikwata beera nako bweyegaana mu maaso eyo nga tumugira tumugamba kana akatambi wali okola ki n'ekitali ekyo kali agatuloosa nti akatambi okatalesenga bujulizi bw'atalyegaana kajabeeramu just bubeezi saba ng'ovuddeko n'ako akatambi abantu babeera n'obutambi bungi mu masimu gaabwe nga buli mu nkola bwetyo n'okusingako awo kati nga omugaso gwaba omugaso ki omuntu abeera ne stress ze agira tammuka addako ebbali ng'alaba ng'ajja akyajinze agenda tuukewo nga mugamba mangu ndi ku sipiidi nti kikyate gira bw'oba wajjira ogenda olaba nga kale ate naawe oluddewo bikati biganye kumba akatambi kakyajinze akatambi kabadde kataddeko bata 3D eyo kaba kakyajize mu 3D buli wokyusa kakyusa nakambuzeemu gwe munakalungu akatambi lwaki babako gwosobola okukwata akatambi ako kaweereza omuntu tisobola bano babiirako ki ono omwana ye nga ye alimu ekimuli mutali yekka Gloria Bugi ate n'akatambi ako neeyongera okukakasa tetekaze mu nsobi kale tugambe nti ki yabadde akaweza boyfriend we ne kababa abasinga bagamba boyfriend we ng'omuweza weekwata gundi fingers ng'ozikola bwotyo azini nga kikyotegeeza okusinziira nze ku muyimbi ono ku bbanga lye mulabiddeko ku show ze naakamulaba nga performingako alabika ye kyayagala otumanyiiza kyayagala okugiramu kwegamba ayagala tumanyirire mu ekyo yatutandikidde mu gira ya buse kubanga olaba ne bwaba ku stage nga azze okuyimba gendako mu vidiyo ze ng'oziraba aterako okwambala obuntu waliwo kenamulako ng'aliko mu katimba ng'ataddemu kagistring munda buno obulina akawuzi akayita muli makkati nga mina nagera ati nanyenyanyenyamu nga ate abantu bye baagala by the way nekulirya ebbina lya Gloria nange toyambala bintu bino byammwe bino ebikwata teekako olutimba kati mumuvunaana lwaki sinanvunaana wabula tusaba tuweyo akawanvu kano kampi dakika 11 abantu nga bemulugunya omwana biki byakola ku social media abaana baffe balina amasimu what gwe omuzadde buvunanyizibwa bwo okugamba omwana wayina okukoma ku ssimu ye jawe ekyanakyo ffe tuyisewo ebyaffe kati togenda kugamba muyimbi nti toyambala bwoti toyimba bwoti tofulumya katambi bwe kati kubanga kati ye style gye yagiddemu kati akakabeyi kemugamba yakayogeredde waliwo olwana lwafulumiza screenshot nga banyumyanga Gloria Bugi yasindika naye ndowooza fake kwamune tewali kiraga nti ye singa batubikulidde ku namba ye ne batugamba nti ye namba yabo enamba ye kyandibadde kyangu naye kati oli atulaga namba n'ate tatulaga nti atulaga linnya tatulaga namba basobola okusevingawo ekinamba kyonna ne bakifuula ekikye naye nkubuulire olunaku lweggulo intaneti yabadde enyuma saagenze were saawa yeegi nga buli status ya muntu Gloria Bugi okitukoze Gloria Bugi okitukoze Gloria nengamba kino kirekawa ow'olugambo lwange kato swiki nagenza okuwulira nga abaana bagamba omwaka ne bwe guggwako kati abavubuka nga we bagamba kale nze nengamba oba Gloria Bugi yakubye hiiti bintu bwe bityo ti omwana omwaka aguggadde tukube faya wakisi nze nengamba oba aguggadde yakubyeyo akayimba hiiti naye ebyana byeteeka mu ssente ggwe eryebbeere ne bwe liba lya mpiso sente mmeka
ye empiso agikubira weyi walayo ndirowoozeza nako neneekomba ebbeere omwana ali pimpi nga ebbeere lifaamu lirina poyinta bakayita apex ako terikola anti kati nga bwogamba waggulu w'ekikoola abe biga ebikola ebirina apex nekiki tebaliyo kaaba mulya storage ate bwe kiba kirungo kibeera kisigala kirungo kakiringa kabiina ka plastic n'ogamba nti ogenda kawuuba kyokka tanavayo nakwogera atunnyonnyole nti kafulumye katya oba kale atwetondereko nga mimi wasimanya wa mami yeyo ntonda nanti kakati waliwo ekintu kyokola ng'okikoze mu nsobi oba okitegeera ekintu ng'ekyo oyinza okukola ekintu mu nsobi nga bwe naagamba nti bambi nkulinnye naye sorry naye bwe nkulinnye nga nkugenderedde lwaki mba neetonda yakatadde ki ekiseera yabadde agenderedde kimuyambako kuba kati buli muntu agamba nti Bugi yatadde akatambi tayinza butanoonya ku nnyimba ze kiba kimuyambako mu promotion ye obudde bwe tutekeramu abaana sente bapromotinga ennyimba ye kati yataddemu katambi kubanga kati era bwogamba bananga katambi nti kaani kagundi ono omwana yabaddeko ki nti ate neera muyimbi kubeera wedda wakwogerako nga wansi bagamba search Gloria Bugi music kati ng'okoonayo ogamba kandabona omuyimbi omusaagu ogenda olabanga result singa zifuluma akamuziki nkatambula alina bankyawa munaye era bwe bateekako Gloria wa bankyawa era luyimba taite olutalo lwa Gulesikaani Gulesikaani kiki ekimutawaanya ne Bad Black nze ndowooza ekyomwana bakoze ensobi omuleetamu mwana baana omwana wa Gulesikaani gwe basoose kujonkera talina siriimu fulu figa yasoose kati ne Bad Black n'aleeta obujulizi omwana nze bwemuleeta mu ntalo ezo oba ompangudde kati nno wenzijidde wano nyina akatambi ka Bad Black kensanze nga Bad Black agamba nti yabadde tagamba nti omwana muna ARVs ezabadde basiriimu mbu ARVs zeyabadde ayogerako mubaziyita license simanyi driving school agenda eri mu ndongo naye nga kyengezaako obugamba entalo nyingi nnyo ku social media waliwo olwa Alina ne Zaira Baby waliwo olwa Gulesikaani ne Bad Black waliwo n'olwo olwa Bugi agamba abantu abasinga mumwogerako lwa butamwagala mumukoona mugezaako kumuzza wansi naye kyenyinza okugamba byonna mu byonna omuntu obaako n'olutalo n'omuntu nze Edi simwagala twerwanenga ffe twekube Edi si buli kyali wange gw'onaasanga ng'omuyingiza mu lutalo lwo ate n'abantu abo gye bali nga olw'onkubadde mukwano gwa Edi agenda kunsanga ngambe lwaki Edi omuntu addeko embeera atandika okukola ki okunnyingiramu so nga tuvudde ku ekyo abaana bambi mbadde kuba kati otunulyamu akaana ka Gulesikaani nga bwe kenkana kati akakaana ddala okatsibako ekigambo ng'ekyo ate ne Gulesikaani kyayogedde si kituufu ekyokugamba nti omwana bamutwale ku musaayi nga bakamera bonna we bali nedda ezo ensonga ziba private omwana ne waba mulamu ne waba mulwadde tewali nsonga lwaki abamukebera omusaayi kale bayinza okuba balina akawuka ekyo si kipya kubanga bukwata in all angles naye ate ekyakamera omwana oyo muto mwana akulenge buli lwe bamunyiiza bamugirayo akatambi gwe twali nze kale kyannomya ekyokuleeta omwana mu ntalo zaabwe kubanga nakitunuuliddemu nti omwana oyo bali ku future kati basipoye naye Gulesikaani ye buzibu ki bwalina temusobola kitegeera ng'abasajja naye nga kituukawo ku buli mukyala kiki embeera ey'obukyawe eruma kati ate olaba okosebwa ku muntu gwe mwerabye obwerabi ne mweyagala naye otolwa kuleesa akuzaddemu omwana kuba ne poliisi ema bintu byayogera si birungi bambi alina interview emu gye yalimu n'agamba nti omwana yajjanga nsobi kitali kituufu kuba kati era nga nawe bwogambye nti akatambi bwe kajja omwana n'alaba kati omwana bwakula n'alaba tatawe ng'agamba nti okuzaalibwako yali nsobi kiki muli kyatwala ng'omwana gwe
mulimu lwotuka ekisano ogamba nti ate kati newankubadde ne Grace Carr alabika aliko ebitali bituufu kubanga kati munnange twajjirwa kyaki oyinza okwesiba mu kyaki naye ng'ojja teerera walala agende ku sabo si sabo naye eyo nayo solution weeri mu nsinzi endala kubanga kati munnange tulabyeko abasumba abamanyi bamukutteko Pastor Bujingo ne mukyala we Makula bamuyamba babeerako naye okumala ebbanga n'agaana oterera nga ate nno ebimu ku bintu ebimugaana oterera bintu bya bulijjo ebirabikako kunywa omwenge kati omuntu oweerewo omusumba n'olemu okuva kantu ng'ako akatini ani abaana akusobola so musumba babiganyeeko bambi tusaba busabi bino ebintu twabisangawo byaffe bya nnono mugezeeko ekirala ekyo si kipya ogezaako ekintu ekirala kubanga nze ndaba ate abagezezzaako muyamba ate kati baalinga balwanyisa omwana zimanya akyaliyo Amakula akyabeerayo bamulabirira bamuliisa bamujjanjaba bagaana kumusomesa newankubadde Grace Carr yali ayagala obuvunaanyizibwa obwo bubeere ku taata we ate afaayo ky'omwana kasita abeera bulungi anti nga ye kimuluma ayagala omwana akulya emikono gya taata we ako ke kajanja k'abakazi olwadde omwana ali mu life nnungi buli kimu kitambula ate kati gwe kikwereza obuvunaanyizibwa taata we kituufu buliisa omwana si muwaavu naye bw'aba tannatekingawo responsibility ajja abantu ze ntera nnyo banyumiriza omuntu oyinza okunegirekitinga omwana ku myaka 5 naye ng'omwana ojjukira kati Buju ne wano wuli taata we akyasobola okukuyamba omuzadde takonwa kuba muzadde eri omwana we paka ye ng'omuzadde afudde oba omwana naye poliisi omala yetabiriiko mbu yafuna n'omukazi omulala omukazi oba yazadde n'okuzaala emabegakaawo oba akyali lubuto kati ono kikike kasongoyira ako akamuleeta ku intaneti akube mwange empya kale kwegamba ekyamazima omusajja yamugirayo omanyi waliwo Edi okubeera nga gamba naye Edi nga tokyankubirako nga Buju mbeera bize naye Edi mbadde nsaba ngulirayo data nga ngenda mukuteerako naye Edi bamanja rent ngenda mukuteerako buli kimu n'okikole nentandika naye Edi njagala okulaba nogezaako okunsigira ekifaananyi nti ekyamazima sikyakola ki sikyakwetaaga bwena byegangenda bikukolera naye sikyakwetaaga kati era olaba n'olutalo luno olw'omwana Grace agamba nze nga maama ngenda kulwanirira omwana wange biki nalaba nga obulumi buviira ddala eri emabega alinga akoowola nti naleka omwana vaayo biko kyoyogera mu kaleega tebuli kungulu wano newankubadde taata wa omwana tafaayo naye nga ekyo kintu si kirungi nandisabyeko oba n'abasajja mugezeeko okulaga nkyogere ntya mugezeeko okulaga abakazi mutaagala nti mubaagala kuba olina omuntu gwolaba nga atuuse ku kisenge agenda kufa Buju nkuba oli otuuka n'ogamba leka ekinene kyawanga kiyite ate abakazi mu disappointinga kalwala ku mubiri gwo waliwo abakulaba eyo ne bagamba kiikyo agenda otuuka yakugamba owaayi kwata ku kataapu ng'okanyamunyonyola nga taapu yazibikira kikwetaagisa nga wagisoose gizibukula te muntu n'agaana natomera ng'ogumiikiriza ebintu byonna bigenda nabugumiikiriza nga bagumira ab'obudakiika ab'obudakiika nga abagumira nalaba akavidiyo ka Bugi abaatuka mu kisenge ne kaggwa naye ate abasajja abakyakuba obudakiika mbasaasira naye ate nga be bangi nga possibilities nyingi nga be bangi nera ne taapu ya possibilities nyingi kuba ebintu byeyongedde ekkatale gw'olinamu kuki ku taapu kati gwa nti ŋŋambye kati nze atalimu atakola mu byawoota taapu njagazaaki era nange taapu nkozesa ya landlord sagamba nti bampa olugambo mbummwe omuntu waba wakujjongera bulungi owulire nti twabadde tuli mu nnyonyi mulina kukutama bino ebyokudda mu kugoza musimanya siriipu anda siriipu ebikola era amaanyi ganzibwa neŋamba tuka ku bakazi banene mbati anze kati ndi munene naye nsitula abanene leka nawe nze ndi wabutono kasita osukka kira 5 mwezi mu 5 sitwala
tutwala osaka bapima ku minzani olabika naawe mbadde banyoza kabata akali potable kalaba mbadde banyoza kabata ku minzani akaza ate mukati munyumira nnyo abasajja abatono kati oli ali eri oyo ali ku kamera mwesobola yakatinza naye ezo ensonga siziteeka muntu obaki kuba ndabyeko abanene nga basiza abanene ate nabyeko n'abatono nga bawasiza abanene babafaaki kukyaki gwefaaki okutwala abatazitowa ensi bono bali lwaki tabu teziriyo gyeziri lwaki olowooza nkwata eno simanyi okikutte mu ngalo eri ize tabu yakasawo kukumenya nate waliwo abalina tabu bamaalo nga bagiwuliramu emirembe nga si maalo maalo era nawe bagamba oyo ayogeza maalo nga lwaki togikwata kati waliyo yange enene kwe tufiira kati ngagamba era oluusi n'abakazi abanene bali expensive batya omukazi omunene ali expensive bagamba obulega mwambala munana ku nnya abantu bali ebakubuulire newe zibangoye joola newe banika kyekino ekinene kyosanga nga basiimuziza newe bannekiresi abakazi abanene ebbeeyi era munange obutini anti niko ogula muzabato akaleega waliwo buno ate mulimu n'abaami abali creative oya bensinga okwagala nawasayo omukyala wo munene nawasayo n'akatono bakukubya ebinnyo malya ku balansida kyowomanya bakukuba ebinnyo bakubateekimugambe kati gwe balikugambe nti bawo yafunyeyo akakazi akatono tugeze ngaofumbiddwa bawo yafunyeyo akakazi akatono okufuna ku busaladi owulire oba onaatuulayo otandika kugamba maama kati kale akaku kakola kino kakola ane mulebe ebirumu abakazi bajja olaba olaba kankugaye bujju olaba nga bwofaanana bwotyo ne bakugamba nti baawo akwana katugeze tolina musajja eno owulira nti baawo akwana mukyalo ekasanda omukazi alimu oyinza obutamunoonyerezaako nnyo ne bakugambe nti akwana ekikazi kikola mu dduuka olina okgendawo olabewo omanyi lwaki oba okimanyi alina kyakusinga kati bagala bumanya kiki ekyo owomuduuka kyansinga ate owuniriro nga sasobodde mulumba ati kati era okimanyi ekyo ati sibye mwatumira erinnya ly'abannamagwatala mbawaba bakyafu kale nno nze ndabyeko abasajja nga balina mu tawuni mu bibuga eyo Kampala luddawa nga bamaliriza okukola avuga n'agenda n'asinkana oyo omulimi ow'omukyalo so ensonga nedda abasajja kati bananga abasajja batwabafuula naki kuba kati nammwe tulaba balabe temwina olaago gogamba nga nnamagwatala amuwuliramu emirembe baganda be ne bakyala mugamba n'ekimba nga kiwunya obiogona mumusuula mu nnyumba tabiwulire okakasa ennyumba ewunya kyenyumba ekyo tekyewunya nagamba okakasa nti omukazi w'omukyafu kinamagwatala nga ye tabitegeera nga yawulira birala nnyo nga kinamagwatala yawulira kyekimusingira naye ndowooza embeera olumu kale omanyi kigireetawo mirembe bujju kati olaba mu abakazi naddala kati mwabakola ate naddala kati nno naye mmwe banmwe abali muli mu light ya media fraternity muli babi nnyo mweyita alpha and omega mwe bakabeddwa tabufugika mulyanirule naye nawamu tufugika kati bujju bukere ku makyanga omusajja akuwasizza bujju bannaaye abatomedde nze era nabakyali mugaboyi emboli tutte werikutabukira tulitakula nina buzibu ki yogera mu kamera nina buzibu bujja kukya ku makya mbiduula wuuyo nze nga obeeramu muno mubeera ndebeko mbiduula ekikuganga bigenda munze nkimanyi otyewako okubba tv yo nedda munange nti waliwo siri muntu wa biduula era kati oli muntu wa kawayini kati nze olaba omuntu bwongamba ekintu ngaekyo ate edi ekyo kintu ekyagala nnyo nti naye mwana omusobola nze gwe omanyi nimbanya yankubuuza nina buzibu ki mwanyongera tulemesa ofumbirwa edi kati ogamba otya nti omusajja agenda okuntwala agenda kuba agudde ku kizibu mwe mwagala ofumbiro gweoyagala fe twagala tukunoonyeze zawodde nina muli mu intamuze terms and conditions nenga munange ekyo kisi kituufu mbuuzaako abasajja mwenna ng'olina omuwala gw'okwana ali public figure naye nga abantu bagamba naye omuntu oyo n'omusobola muno nti tulina buzibu tuli bantu ng'aba bulijjo tusanga obuzibu abasajja batya netukwana era bigambo bye bawulira nga mwogera naye nga ffe tuli bantu tuli kirimi nnyo tetulina buzibu kubanga kati nze mukyala asobola otegeera omusajja
tokuba nnyo kalango nina buzibu ki ng'omutegeera ku ki nke yalinga nfaayo njoza ngolola nfumba nnyiga nzizaako betwagala mwagala ki mwagala kataapu ndowooza mboyoza ogolola badobbi babikola tetunafunayo wakataapu nga mukazi kati lwaki tukozesa dobbi lwaki tukozesa dobbi towa nti awamba tuba tusevinze mwagala biki abasajja waliwo bye tutafuna ate edin ekyo ebyo twagala kati edinze omwegamye mu ntandikwa ndabanga sisitawo ebyo mulina tugamba ne tugentereza amaka gaffe temwagala booleza omusajja ayagala lingitoni ng'erimu obuwemba bwa siridiyoni bwe butya obwo buli siro nga bugenda mpola mpola ebyawunzita wololo munyambe naawe tabyagala ekyokubiri gwe buli gira ddakiika bwekyo omanyi olaba bw'oba oli mu kukola omulimu oguli bizi olina okunywa kutuza ovubirize buli ddakiika 2 vubiriza vubiriza woota avubirize woota avubirize oleme kuwulira muli ng'omenyeka oku beera nga kye bayita round bottom wetolola nga omanyi kye bayita omulunyo bwe guba gumula ekituli gwetololawe guti gwomuki gwemula bituli bagweta omulunyo omulunyo bakosa mu kuzimba baguwumula ebituli ogwo gwetolola guyina enjola naye mukwekyo tolola omwo mwe kuwumulaga wetolodde omusajja tonsiibwalirako kyeŋŋamba kale bw'aba yeebase otulo nga tumututte ozikko omwekyolo agenda simuka ng'omubuuka buyo bweddamu kusaagira mu nsonga okwetolola kutya waliwo yabawala ekikolwa leka kubeera nga ali mu kuzirika nti wagudde awo tulina kusitula obusitu kyukakyukamu ate nga bagamba mbu olina okuzirika nogamba nozibiriza n'amaaso noba nga tolaba nofa ate kati ebyabana abatunda onaazirika emmeka nga nkuwasizza tofe ozirika embu oli mu kunyumisiza ojja kufiirayo olinda kandi kubeere ng'omuntu omuyiiya creativity oteekamu obuyiiya naye bya wuuwi aye nfa temubyagala bano tuwulidde emiranga gy'okufa mingi gavumenti etukabiza egy'okufa ate ne mu buliri ompeereyo ebyokufa kyova abanyakolewe mbaagalira bakuwa ente ogenda ozuukuka ojje musaba nga atagiyina kikugaa naakuha ente naye bannange kakuheeyo amaawe ekyo kiba kirungi ate era edi n'okigamba omuntu okusinga bwanakubira endulumunnyonnyole omugambe nti munnange endulu esijagala akazi tutandika obbakwana nga mwatulaze edda mumanyi anti akutandika mpola nze sooka onoonye feeling nolowooza gw'oli naye amanyi kye bayita ne feeling okanyamubuuza ziri wambugwe noonye kati nze ziyita mpiso nti zagudde kati awo waya weziviirako nentandika kugikuba kibandalo engoma omanyi bagikuba ekibandalo tomanyi engoma eyo kuba ekidigida ate nekuba n'ekikeesa kinyuma oli bwereere sigimanyi ey'ekibandalo ate kati ennaku zino tulina situlensi baka tusukuulu mungi mwabivaako era kati kyemanyi ali akulimba abakazi waka be bakafiiramu abalina abakazi omuntu wabeera ne stress abikola anti kati alina omukazi ewaka olubutuuka bannange omwana tanadda ku ssomero kyokka wano wetutudde wano mu kagadeni wano wakalaba abaamabinaaba nogaye kati fiizi gwentwala omwana nzinga saasoma siriiwo oza okolamuza ow'ebbina n'akugjamu ekyo ati oddeeka bagenda okuba abakazi mweno baakatusukulu anti kyosiga kyokungula bwekwata etano n'ogiwa amabina omwana tagenda ku ssomero oli kikungula ng'akomba ebbokisi gwani agamba embu kati taata wange afuna ku nze omuteekamu kasente kaki teyakuweerera ye bazadde we bamuteekamu yabawaki teka naawe twawozanga abaana balizimba mulwera byatuuka dda kati gwamanyi tolizimba tetukyabawana lwakuzimba abaana balifa ekyo si kirungi kubanga era olina okutunula n'olaba ekijjawo ng'wengoera omuzadde gwe twayita kukuba abaana balina obubina abobubina webuli yes naye guli musaayi gwo omusaayi gwe natambudde nagwo gugenze kukyanyuka ate ngonyumiza gwe naleseera kankubuuzeyo ekibuuzo wakalaba abobubina bameka olwaleero bangi era ekikyansibye nti siinaamu ssente naye interview tetwandigikoze obwedda gyenkulindiddeko
Okay, kati kubanga olidi nandibadde nagenze eddako wakafunayo nga bameka kyangwa obaawo abobina newatuukako weyabalampa obujulizi nti amabina ge ganjavuwazi naye walinayo wakabina omu yali akujjukidde nakolaki nagamba gundi numutu ndumuyampayo 5 kamuweyo omutwalo ate nze nali njagala kunzijukira nakisanyuka nibona wali kuyamba lwanywa omwenge gwakujjukira nti gundi juzi watutamiira omwana we yajja kuyamba mu bukulu edi nkugambye tuli omuzadde gwe kyakusizeemu munange nkujjukiza bangi abatagakoze abatacakala mu bakazi b'amabina nga sente bazinoonya naye nga tebalina kye batwala waka nga zaabula kubanga kati ngekyo kyogambye nti abantu batuuse okuza abaana ku masomero kyokka n'ebyana by'amabina biri mu kuyita eyo si nsonga mukwano seera lwaki oba wemalamu n'amabina bwofuna akakisesi nga gadda ku ggwe alabina wadage edi mukyala disappointed nnyo osize olumu olubala bannange tulina ebizibu buli lwobeerawo nolowoozaamu ku bbina nogawaya kampepeyeemu eddakiika 5 olwavu bulemeddemu nabwo bulemezzaamu bulala kati gwokoleki kyova bannaffe abakyala tetutudde naye mbadde era njagala kubuuza budi lwaki ennaku zino abakazi bangi balina kirooto kyakuzaala busaazi tebalina kirooto kyakukola famire nti ndi mufumbo anti oli wano naye omutima gwo gulaka gukugamba singa nzaalayo omwana swi ozaalayo omwana wo ng'osobola omulabirira kubanga ti gwewulidde muli mu kunoonya mabina munnange tuli mu kunoonya sente zakuzaana ku masomero mwe muli mu kunoonya mabina so bakyala bannange tugezeeko nnyo okubeera abakozi abaami baffe ndowooza mubawulira boogera baagala amabina togenda kuzaala baana 4 5 sigale ng'olina amabina ojja kunywa soko bw'onaabeera awo ng'oyagala okola amabina anti n'abakazi waliwo yanoonye fiizi ewa taata w'omwana ne basooka kweri kati bali mu fiizi eyo si nsonga kubanga gy'abanoonye omwana aba yagira ne bavaamu omwana kati okumulya ng'anoonye fiizi tekikola mawuli kuba ekyali kikola kyali kyabeerawo naye abakyala bannange muyiga okwekolerera bagulesikaani tekiri mubamenya obudde buno alabanga obulamu bwe alina buyimiririza ku musajja si nti amwagala nnyo naye omusajja bakupangisa ennyumba bagulira engoye ez'oyambala bwakubeezaawo nagulira emmere olawula mubutambula so goyinza olabanga akaba nogamba bambi oba omusajja yamukola ki naye alabanga omusajja watali tasobola kuyimirirawo yekka tasobola kwetengerera so bakyala mukole nga musevinga yakambuze gundi eyawayini eriwo kali kuyamba supplyinga Uganda yonna ozi bamuyita batya ana wine gwamwekolera yes nno wakabaze nga tunywa wayini ku nsi ya Mukama era mu dry ne sweet kati gwosinga kwagala aliwo sweet ebiwooma ebyo byatutta wannange sobola mukazi banne bw'atakuwoomera owulira ofa onywa ka sweet wine akate ekirungi kya wayini wange ajjanjaba sweet wine ajjanjaba mu nseke kubanga akolebwa mu hibiscus abamanyi ekibala kya hibiscus kirungi nnyo nnyo kyongeza omusayi mubiri ate nga kijjanjaba n'enseke wani sima batandise omulanga ku leediyo sinatandika kulanga naye omusumba tajja kugana kuba osimwenge tasobola kunzikiriza wayini naye wayini tatamiiza anti mulimu atamiiza dry langa sweet waye musumba nkolayo ebintu munayeyo wetyo naye mugule ku wayini asangibwawo oyo tuyinza omusanga mbeera naye munkanaga amwetaaza onkubira bukubizi ku simu tukola delivery mu Mubende district wonna wooli tusuubuza n'okutunda mukamu abalina emikolo tubakolera wine tubaterako ebifaananyi by'emikolo gyammwe gamba nga birthday graduations embaga okwanjula n'abaagala okwabya ennyimbe nga mwandikirayo akakyala nga kalungi nkakolera eddina ngitunda sexy dina munkubire mu ngalo awo male nveewo ngende tukalye ngende nkenjoyingi mikolo gyo gyonna gituule gibeerewo ngigambe ngenda kkalya lino eggwanga kati wetwatuse tewafuuse ba busungu okola package batemanyina mulina shawa mulina biki baby shower nze tukole sexy shower tuveewo ngaawo tugenze mumutulayo nga tufuluma tugenze mukimanyi nti agenze kati mukwegatta
period obuwulu butuliko tumira ku mukyala wo weeka wow fetuwasa simala wala kumaine kati mpase eki newale editor isiria so yakakola sex dinner fena tubeera walo nga tuli kulowooza ogenda kulya kantu munyonyonyole n'okunyonyolamu naye bwoba otandika tokapapira kakwate byonna kati awo nze ngende nkole ate kati bw'ofuna kiri ekiriwo n'okola pate n'ojaguza nawe kyosazeyo kyobadde osubira notakisanga kyebate okusasula kabiriwa gwokolera sex shawa n'atawooma yewaye tubasiibula nebutyo obadde obuze naye kati tukomewo mikwano gyaffe tubeeyanza nnyo okubeera nga mutugoberera ku mukutu kawayini ako tujafuna obudde ogyeko nako seti wano nawe oliddayo kalungu gwe nja kuddayo nebujyo ataakulaba we watuukiramu naye manyi ogenda nakwetta tojjawezaamu mwaka mwana gwe bannaye naye katonda mulungi nga lwakineta edi olina obuntu bwokooti nga bwesitegeera era tojja kulwawo nga lwaki mbaasirwawo ekisooka nali nfunye omulimu sigamba ku mulimu nga guli ogwasooka ale mayi toli wakulwawo byakulu nebikunyiizanyiiza nagenda noddayo waddawozi kati mbwolituula mu maka mwaba tatuula nedda wamu waliwo embeera gyolaba nogamba ejja kugaana wama oli ewantu talina nakyakulya okimanyi mbeerawo nendowooza nti olaga tokyali nayo naye kaya nti kati ndi bulungi naye kati singa wadde mubaa mbisinga kubyakona nekola ne bizinensi naye oleeteko ku wayini tujja kola ku friday jangu ne kawayini tuweeko ku bantu bamulabe bwafaanana awo munaye tulatuwagire oleeta kadulayi nze kenywa kasita weekend eba etandise dulayi ku mirimu mu office mba siina bizi amiina munzikirize tubasibulidde wano Bujju gwe tubadde naye mu Nakalungu Bujju Buligita the one and only Anawayini